Mbaniriza akadde kano mwasuze mutya muli mutya bagita Faadi TV yuji mbebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga following. Comment section weri awo bakabuntira mu comment section tosigale nga on following. Eno bagita Faadi TV yuji mbana amawuli agabaga trending mukwetole eggwanga Uganda gwatana kubanga subscribinga nyiga kade tulayikinge commentinga negamba ati comment section weri awo bakabuntira mu comment section awo wansi subscribinga nyiga kade sigala nga following ojja kuba receiving a notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Luleese ali Olubuuto ndakuba nkulaga ebifaananyi maaso Suzan Makula asobeddwa tamanyi kyakubanga akola. Luleese Olubuuto lwani lwayina Makula atandise okubanga yeekengera. Luleese yabaddeko ku maka ga Bugingo era we yasulanga Suzan Makula information etambuliraga atandise okubanga yeeraliikirira naye Amanti Makula talina kubanga yeeraliikirira. Sibira nti Pastor Bugingo newankubadde abakyala ayagala nnyo abakyala sibira nti Luleese ayinza okubeera omu ku bakyala abambalansa okubanga bagusala anti Suzan Makula nti ali ku pressure y'amaanyi etagambika amanyi najjukira omusajja yabba mubbe bayinza okumukubako busu omanyi kati Bugingo yafuuka wakuba busu kumukuba busu ekyebuuzibwa Olubuuto Luleese lwayina lwani kubanga yagenze okuva mu maka ga Bugingo nga kiraga ndowooza Olubuuto aluyina naye temulowooza ekirala bannange saa mulowooza ekirala nti Olubuuto lwa Bugingo temukirowooza ani taata Olubuuto lwa Luleese ngena balaga ebifaananyi maaso awo namwe mubyerabireko nabibalaga naye nga Makula ayinza okuba mukoneka pressure nga omanyi nawe omukyala nga omuntu abadde wakaawo n'avaawo akabanga katono ne bagamba nti ate Olubuuto lukulu munnange ndowooza olulengera ndowooza olulabye Olubuuto lukulu ayagala kuzza ku Gurana muwala bamwita Gurana kwayagala okubanga azzaako Olubuuto ndowooza olulengedde Olubuuto lukulu luli myezi jjukira ebbanga sigamba nti bbanga ggwanvu bukyange ave wa Makula ne Bugingo jjukira abeerawokko ne bakola ki ne bamugobawo ani taata Olubuuto lwa Luleese Makula ka pressure akalina naye talowooza bingi nnyo Pastor Bugingo sisuubira kyayinza okukikola newankubadde akola ebibi bingi era akoze ebibi bingi muli n'okulabisa mukyala we n'okumulangira nga mukyala Teri Bugingo oba Pastor Teri Bugingo naye sisuubira ku Luleese nti kisoboka gwe ngaga wamusubira kisoboka era basala omugambo mwandi baydde temukola kyemugusala nnyo kigenze wala nze nganze newankubadde Bugingo kale akoze ebintu bingi nnyo ebikyamu avuma abantu biki naye sisuubira Luleese oluyinza okuba lwa musajja mulala nnyo nga yagenda ogende wa Bugingo oba oli awo ng'Olubuuto aluyina. Simanyi gwe kirowooza genda mu comment section onterewo kyolowooza ku nsonga eno bagita Faadi TV yugi mwabale nnyo okubanga munfollowing naye nkugamba nti comment section weri awo oba kabontera mu comment section osigale nga on following bagita Faadi TV yugi mbebaza ne mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga munfollowing comment section weri awo oba kabontera mu comment section osigale nga on following likinga commentinga subscribinga nyiga kade nsonga kya Luleese gosubira wamma kiri kitya bannange tongera tuleme kulinyisa bintu bino bannange tuleme kubirinyisa nnyo kigenze wala mukulu Bugingo sisuubira nti alina kyamanyi ku Lubuuto lwa Luleese sisuubira gwosuubira kiyinza kuba kitya eno bagita Faadi TV genda mu comment section sigale nga on following Makula ayinza okuba nga yeeraliikidde kubanga Luleese munnange yabadde makage ate nabye abasala omugambo nga mumwagusaze dda mugamba nti Olubuuto lwa mukulu Bugingo olw'ensonga nti Makula abadde agaanye okumuzaalira abasinga badansedde okuba nga musala omugambo ogwo ate gwe naba kubanga gukakasibwa bannange omugambo Makula munnange jjukira baludde ebbanga ne Pastor Bugingo nga banoonya omwana naye omwana akyawuzi nga omanyi naawe ebyensi ate nga bonna bolaba baali bazaddeko dda already sigamba nti gwegenda okubanga gusoose okubanga munnange bazaala bonna balina abaana
kati kyebuzibwa obuzibu buli ku ki Jessica Kayanja yabalabula n'abagamba nti abakolimidde tebalina okwetondera ate Bugingo kusa n'okwetondera Jessica Kayanja ndowooza mubijjukira mu mwaka gwa 2021 ebiseera we beevumiranga Pastor Bugingo kusa ne Jessica Kayanja beevumanga beerangiranga era nga Jessica Kayanja information yabadde etambula eraga nti omusumba Kayanja ebyokuba nti nno bagamba nti yali abaana ebisiike nti abakolanga ku kyaki ye nti babipanga bupanzi nti n'entalo zaabwe zikyaliwo eza mukulu Bugingo. Pastor Kayanja agamba nti bapasita bane kubanga batanishinga erinnya lye okubanga balisaanyawo n'okubanga balyonoona era nti alumiza nti ne Pastor Bugingo nti wamu kwabo nti abaawa abavubuka abo ensimbi nekaliwo message zibafunyanga ez'abavubuka abo zibalaga nti bapasita abo babakola ki babasindikiranga ensimbi nti okwonoona erinnya lye binaggwerawo ebyabano kubanga olutalo lwaka si lwakugga Jessica Kayanja yakolima bitya ng'akolimira Bugingo ne Suzan Makula olw'okuswaza ate Bugingo pastor kosana okubanga bamuvuma Jessica Kayanja kosana omwami we Robert Kayanja bava binaggwera wakati Wuuno naali Olubuuto Grace Kani naye ng'Olubuuto si ati lwa mukulu Bugingo sisoobera n'okwade Makula akyalemedde okubanga azaana sisuubira nti mukulu Bugingo nti ne Grace Kani nti waliwo something n'okwade Grace Kani yabaddeko ke wa mukulu Bugingo yabeerayo ne bamaani bakola ki ne bamugoba munange byebyo bagira Fadi TV manyi ebisinga tubira mu firimu n'oluusi nga bya ddala tujja kuba tumanyawo gye bigenda okubanga bikomekera information ejja kuvaayo mpola mpola mungera okubanga munfollowinga bagita Fadi TV yugi like nga subscribinga nyiga kale mugaye bulungi sigala ng'ojje kumideko upload simba nazo each and every single day mwera mbagala nnyo bannange.